Ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ene Palo FM chikumu samba katonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Twaweza tusinzire no mu kibanja kyaffe kipya Old Kampala, tuli opposite Old Kampala Primary School gye tusinzira okubaweereza. Ensiitaano y'omwaka 2026 egguse ku mayengo ga Palo FM. Ensiitaano y'omumanyi erimu abagenda okubeera nga basiitaanyizibwa bali bana bajja bababuulira amannya. Programu eno etuusibwako bakadde baffe bateekamu ssente okulaba nga ensiitaano y'omumanyi ebatuukako anti-porridge be bokka abeesoboddeyo okutaasa bannayuganda naddala wano we tuli mu Ramadan. Tokkiriza bannange kusulukukira ku bintu byotategeera ate bigende bikulwaze wuuyo mpi ate enkeera otandike okubeera nga tojja kutandika tojja kuddamu kusiiba ate nga ba anti-porridge bazze kuyambako okulaba nga Ramadan ekunyumira. Bakuleetedde obuwunga bw'obuugi mu bika ebyenjawulo nga muno bwa mugaso ate nga tebulumya njala, buwooma ate nga bulimu ekiriisa. Ate balina obuwunga istapo nga buno oteeka mu mazzi gookya noonywa. Bakuleetedde obuugi obw'abaana abatagejja, abasiiwuufu, omwana omulaba ng'oyinza kumubuuliza mu myaka gya bukadde ng'ate akyali mwana muto, abatalina appetite, abanafu mu mibiri gyabwe. Buno nno bukoleddwa mu mata, ensujju, kasooli, matooke ne mu bibala ebirala. Basangibwa Wandege ya Bombo Road nga wakava ku bitaala. Gwe naava ku sayidi y'omu kibuga n'onaava ne bwayise gwe totuuka eri ku bitaala awaawo. Era ekipande oba okiraba anti-porridge. Kankwesimu omanye ebisingawo eri 0705 10 8 oba 0780 13 05 52 nga bali wamu n'aba Prestige Majalini Ssaja w'omulembe bamusiga ku migaati alimu ebiriisa Tomondi. Genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi omufuna abasuubuzi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu kikubo opposite Nambusa Arcade awo wennyini Haji Rashid Ssenyonga sahaba abeererawo ddala. Kati mwabagenda mu mikolo tokkiriza gendera awo ng'owuba mikono nga agenda okubeera nga oziika toli musikawutu. Genda ne Prestige Majalini bamanye nti oli ku mulembe guno omutebi. Ensiitaano y'omumanyi 2026 mu studios tulimu banjiko. Tulina chief examiner ye Imam Ahmad Sulaimani Kyeyune gyali eri era njamubawa ababuuzeeko. Ate eno tulina byabakama nnaku zino ngabali nti kati munange yaliko Frida Omumbejja, Frida amazzi okulaba nti agaba obubonero ddala mu butuufu bwabwo nga teyeesiseemu wadde okuga nti kansooke mbulange enzuluke badalabireeyo bunaabukuwa nasigalawo ng'atudde ne bamukwata ne mu ngalo. Kansooke ne chief examiner Imam Ahmad Sulaimani Kyeyune abalamuseeko. Bw'anaamala balamusaako njabba Omumbejja ajja kutubuuliramuko ku mateeka era ayanjule n'abo betugenda okusiitaanya akawungeezi kale. Bo beetegese buli omu omulaba nga awoominza agamba nti kyero kiri wange. Imam. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah thumma assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin afdal salawatillahi wa salamihi wa barakatihi alayhi. Amma ba'da. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumwebaza wekitiibwa jalla jalaaluhu atuusiza mu mwezi gwa Ramadan al-Mubarak. Ennaku z'omwezi ziri lumu mu mwezi gwa Ramadan omwaka 1447 hijiriya nga era bwe twogerera gy'emyaka 10 mu 4
mwana mukaaga ziramanzani zakayitawo 446 ziramanzani lalikwa wakayitawo ramanzani 104 mwana mukaaga eno ramanzani gye tulimu ya 104 mukaaga kyokka ate omwaka 2047 kulwaki anti gwe yasooka okubeera e Madina tiyagusiiba yeiti naakulalikwa kale abasiitaanyi singa bagenda ne bababuuza akantu ngaako nze nga babiddeko nga bukyali tubaniriza nnyo mu nsiitaano omwaka guno 2047 nga ne nabbi sallallahu alaihi wasallam yasiitaanyanga basahaba alayhim salaam sallallahu alaihi wasallam nababuuza ekibuuzaawo ne babayanikawo abadde ansenfu paka bafunanga entuufu ekigendwa kya programu kwongerako kutuyambako kuyiga bano abaze mu studios be batukiikiridde mutuyambako eri naffe tuyige so si bimulemye nnyo oba biyise nnyo akiikiridde nze naawe abatasobodde kujja kuyambibwako ekibuuzo bwe bakimubuuza tumuyigireko kyoke 104 ziramanzani zakabeerawo bukyansi ebaawo kale n'ebigambo ebyo nsaba Allah atwanguize programu eno tugiguddewo leero mpaka wetunaakoma inshallah tweyanziza nnyo tweyanzeege kansaba ate n'omumbejja abalamuseeko era ababuulire baani abali naye tebalimmibwa bali free leero tebaliwo atamu kuteya agamba bali free nnyo. Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Musibye mutya abawuliriza ba 107.9 Pal FM kwali ya mutwa bulijjo mbabuzaako mwebale kubanga muwuliriza abali ku www.palfmuganda.com mwebale nnyo mwebalire ddala mbazigirira musooke mugendeko ku YouTube channel ya Pal FM kwetuli live eri Pal Islamic channel gendayo katikati kwetuli live Pal FM Islamic channel kwetuli abasitanyi bolunaku lwali tulina bana nga tulina Abdallah Regan Mugwanyi okuva e Buddo, tulina Coach Shuaib Abdul Nur okuva e Masaka, Sentajja okuva e Masaka, ne tubeerako ne Wandera Hassan. Olyeddala erinnya lyani? Sentajja. Yali asatu Abdul Nur Sentajja. Vero bebe jaga. Avudde Masaka ne tubeerako ne Wandera Hassan okuva ku Nkoba Islamic School esangibwa Kawempe. Tulinako Ayas Musa Nsereko okuva e Kawempe. Betulina bunaku lwaliro bali bana Abdallah Regan Mugwanya, Ayas Musa Nsereko okuva e Kawempe, Shuaib Abdul Nur Sentajja okuva e Masaka, Wandera Hassan okuva ku Nkoba Islamic. Amateeka matono nnyo okusinziira kugayisibwa waliwo abalina amateeka amangi naye ensitaano terina mangi. Bw'ojja ku muzindaalo oyogera erinnya lyo gy'ovudde n'ennamba gy'okutte y'etteeka erisooka buli lw'ojja ku muzindaalo. Etteeka eryokubiri oba si tteeka kiyinza okuyamba ggwe okubanga buli kibuuzo ekikubuuzibwa bw'oba okiddamu oweetaaga okubanga osimbuliza mu Quran oba tugambe hadith obanga nga hadith kigambo ky'omumanyi. Yes. Olina okwongereza ng'okisimbuliza mu Quran oyongerezebwako akabonero kamu ku bubonero obutaano bw'obeera ofunye. Biri ebibuuzo bina obubonero butaano bw'osimbuliza mu Quran oyongerwako akabonero kamu. Wabula Quran ya bubonero 10. Ebibuuzo biri bina ne Quran yeyokutaano. Tusooka na Quran obubonero 10 oli waddembe okutwala bwonna oba okutwalako ekitundu tewaba buzibu. Yes. Amasimu tegalina kubeerako gego mateeka gaffe simangi nnyo. Ebitiibwa babiteekako ku mannya sallallahu alaihi wasallam alayhi salam radiyallahu anhu kisinzira wawe ekigwa. Ndowooza ekyo bakitegedde bulungi naye nga ku mutendero guno ogusooka omuntu bw'abanga alonze omuntu tumuleka kyansi eno tukyagibalekedde tasalwako naye ate aba akatuuse olwafuna bumeka akabonero kamu. Kabonero kamu
naye kirero etteeka eddene eriri awo baliwo bana bwekutabako aweza makisi 2 bonna tibayiseemu alina okuyitamu ateekeddwa okuba nga alina makisi 2 okudda waggulu. Singa asinga alina 12 addako alina 9 addako wa 3 mulaba 2 mwenna mba mubukomi wano. Kubanga twali kino kizuula ng'abamu avaako alina makisi 28 ate n'aba nga yasembye kubanga olwa bajja wano nga bamaanyi kyokka ate ng'ono alina 12 nga yayiseemu. Etteeka ligamba anaayitamu ateekeddwa okuba nga ayingira 20 max plus. Naye nga nebaza misaayi mito bavubuka bonna bonna bakyali nvuumuulo baki batubuuze kale asooka ajje namba emu jangu ku muzindaalo. Ebibuuzo mumaze okubironda buli omu alonze byawulya by'anaasobola kansubire nti kyekyo. Kale yogera erinnya basi siyinza gakwata nga akwata aga Allah. Assalamu alaikum warahmatullah. Amanya Abdallah Regan Mugwanya nkutte namba emu nviiridde Buddo ku Masjidi Salaam Kimbejja. Wakati wa mirundi emeka? Nerabika yakutaano. Tojjukira bulungi naawe byakutama n'obuzaako. Katusabe Allah nno waviirako wa kwetaano oba watwalako wakomawa watuuka ku faino. Ekyo kirungi nnyo. Nina sitya tewajja yali yeteekateeka. Kale yogera bwogenda okusoma era otandike. Ngenda kusoma mu Suratul Baqara ekitundutundu sigenda soma yonna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. فتح الله عليك. بارك الله فيك جزاك الله. هو كبيري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alias Musa Nsereko kuva Ikawimbi. Mugenda kusoma Hayati Ayas. Nda kusoma mu Suratul Baqara. Kale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستكم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. بارك الله فيك جزاك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Manya mpitibwa Shuaib Abdunur Sentajja. Gwe weyitaani eriba kuyita wiisi buli lwe liryo lyowulira nga lyoyagala. Neyita Shuaib. Ngenda kusoma mu Suratu Al-Baqara. Mwenna mwasimbuddeawo kale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول قال إنه يقول إنها بقرة بارك الله فيك شمال تفاعل بارك الله فيك nabanya amanya Hassan Ibrahim Wandera vidde kunkoba Islamic Senior Secondary School ngansoma senior 4 waliwo etabyeko setabanga mukko ngiyasoma suratul Qasas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير أحسن الله إليك بارك الله فيك waliwo atabakugamba kulekera batukoma tugende noyekka musumi musafu alhamdulillah barakallahu fik muwedeyo etuliwo mwebale nnyo mwebalire ddala gwolonze namba emu amannya Abdallah Regan Mugwanya Vinide Buddo Masjid Salam Chimbejja abudde mu Kimbejja kakuwa ekibuuzo kye kisookera ddala saba Allah akunyweze nkigamba nti nabbi ki yatandika okufuna obubaka ku myaka emito mutuwe saba kunziramu ku kibuuzo nabbi ki yafuna obubaka yatandika okufuna obubaka ku myaka emito nabbi oyo Nabiyullahi Ismail alayhi salam nedda ensitano yakyuseemu mulundi gumu ogusookerwako tekyali nti ddamu mugezisa kubanga nabbi ajja kuleeta bangi kubanga waliwo bangi ajja bakutera olondemu gwe amulonda amuddirira kubanga twalabanga bwenna muyinza okuwanikira okumu kati kyansi tugiwa abamuddirira bwe mubanga mwenna muwanise yogera erinnya Ayas Musa Nsereko namba 2 yali Nabiyullahi Isa alayhi salam bakukabonera kale webale nnyo webalire ddala aguddidde omuzindaalo musajja muwanvu bulungi n'omuzindaalo agwongerayoko omujozi gwe gwaseno oba gundi ani Manchester gwa Manchester kakati amanya Abdallah Regan Mugwanya Vinide Buddo namba emu kati namba emu waliyo abantu abasabirwa ebyennyanja ebiri mu nnyanja nga basabirwa ebyennyanja bibasabira kale tuweeyo omu nsaba kunziramu ku kibuuzo waliyo abantu abasabirwa ebyennyanja ebiri mu nnyanja tuweeyo omu nga ababaka b'ekitiibwa Allah bannabbi be
bannabbi ba Allah ebyennyanja bibasabira. batuwa omulala era wuyo amuddiridde ayingiddewo. Ayas Musa Nsereko okuva Kawempe. namba 18 Namba ki? 18 Namba 2. Abantu Allah ebyennyanja bibisabira mulimu batwalabul ilimu abanoonya ilimu batulabu ilmu abasomi ba ilimu ebimu obubonero bwe bubiri. Webale mutatusuwaza. Kale webale nnyo webalire ddala. Kakati tusooka rawundi esooka tukuwa bibiri n'osooka somuka kubanga twagala lwakiri ebibiri okumewo ng'obyepikidde. Njagala azyazeeko yakute namba 2 ayingire ku wedde alonda ebyabanne kati tuli ku bibye. Katusabe gwolonze bino era gwobimpadde baasi tugamba oli namba meka? Namba 2 Ayas Musa Nsereko okuva mu Kimbejja akuva Kawempe. kati byogera nzinga nkuwa ebyange. Ebitendo by'abayimaamu bingi tuweeyo ku bitendo bya imaamu kimu kyokka. Bayimaamu baba beesigwa. Obubonero 5 baba beesigwa. Kale ekyokubiri nakyo nkusaba okiwuute buva tuwe erinnya ly'olusenyu omwafiirwa abaali bagenda okumenya Kaaba. Erinnya ly'olusenyu Senyu Alaf. bamulonde akuddiridde. Tobozeewo kabonero kiganye. Abadde tawandise era tuzzeeyo. Nedda katuzzeeyo eri singa bwedda muwanise twandibadde tugenda kwonu naye kati oli yawanisa eyasooseyo bwe balonze naawe janga omulonde. Amanya Abdallah Regan Mugwanya namba 1 kuva e Buddo. Olusenyu olwo luyitibwa Wadu Muhaisir. bakobonero baasi webale nnyo. Ebibuuzo bye bibiri tebibadde biweddeeyo kati sooka obumulemu ate biweddeyo. Kaakati njagala namba ki? Sajja wuuyo anyumidde mu kanzu ye oviriddewa Amanya Shuaib Abdunur Sentajja okuva Masaka. okuva wa? Masaka. Oviridde Masaka. Naawe weewaanira ku bantu banyi ab'e Masaka balina bye beewaana nabyo. Enseenene. ate enswa ennaka abo bebulemeezi. Buli wamu Katonda newammwe kati bwasingayo buwulukukku. Kati ani? Shuaib Abdunur Sentajja okuva Masaka. Kale tuweeyo ku bitendo by'abayimaamu naawe tuweeyo kimu. Oli bw'aba yakyogedde otuwa kirala. Basomi ba Qur'ani balungi. ate kikisookerwa nako Qur'ani. Webale mutatusuwaza. Kale singa mbadde muleta n'obujulizi nti umul qawmu aqra'uhum likitabi ni mujjayo obubonero ng'obwo n'oli adde aleeta imaamu na adil naye mwe mwogera bwogezi mu Luganda obubonero bujja bagasa mu maaso mwanange. Tugende. Ekibuuzo namba 2 tuwe erinnya ly'omwaka mwe baali bagenda okumenyeramu Kaaba. Omwaka baguyita Amul Fil. Obubonero obuzzeewo 5. Kaakati naawe kankuwummuzeemu ate ŋŋende ku mulala insha Allah. Hassan Ibrahim Wandera namba 4. Ani? Hassan Ibrahim Wandera namba 4. Oviira wa? Mukigo. Vira Nkoba Islamic Senior Secondary School Kawempe Tula. Kawempe Tula. Okay. Naawe tuweeyo ku bitendo by'abayimaamu twagala kimu tebatwogedde. Ebitendo by'aba imam abeera mukuumi wa byama eri batwala. Ogaziyo oli kyayogedde obwesigwa.
emitendera byaba imam tetugenda kudda ku ekyo watakoze obubonero kubanga mwana agenda agaa ti nekyo kifu katumuweyo chance emu katumuweyo chance emu naye asitoddamu ate ng'ogazizya kye boogedde nga nkusiibula naye biriko obujulizi bagala biriko obujulizi oli yalese imamu na adil ya umul qawm aqra'uhum amusoma Qur'ani kubanga omuntu ayinza okuleeta nti akubagiza ennyo ebintu bwebiti ng'ageera kubagiza bantu nabyo biba bitendo kubanga kaakati aba alina okuba nga amanyi sunna za rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ekyo kituufu naye sikakasa nti amateeka tugakyali tugaliko tulina kutwala mpaka wanalooza ansa batinaebyokusibuluka ku matuuke eyo ansa ntuufu bamuwe ebyo abaka malayika kaakati wamma nakino kibuute ekibuuzo ekyokubiri kigamba nti tuwa erinnya ly'ekifo owafiira abantu ba nabbi luutu alaihi salatu wassalaamu abaali abonoonefu abo tuwa ekifo ono yasoose okuwanika wangi bwena kusooka kusaba nti ani awanika baba wanise tebanaba kukisaba wetwokkirizibwa mu mateeka nti kugenda ali wabbali jangu wano ku muzindalo sooka otubuulira amateeka gano gagamba bajja kukusala obubonero kakuddaano kukunya baana dali wali okunya byabakama gwondo okusobola oyagala kufuna mulonde mulala amanyi Abdallah Regan Mugwanya okuva e Buddo ekifo ekyo bakiyita Dead Sea waliwo ennyanja Dead Sea البحر الميت waliwo ennyanja obonero bubiri abaali bakola emiboofu abaliwo ku mulembe gwa nabbi Luutu alaihi salaamu n'ekyalo kyabwe kyonna bwe yafuuka nnyanja kati Allah yakisaanyawo waliwo ennyanja yoweta Dead Sea abasobola okunyiganyigawo emitimbagano mukebere mujagiraba n'ensi mwesangibwa ebivudde mu Qur'ani twagala bivudde mu Qur'ani nono atubuuliremuko then ate tugende ku kitundu Abdallah Rigani bonna basome Bakara okujjako wa Qasas yafunye obubonero butaano Rigani kati Musa oba ye Iyasi niye yasome Bakara n'afuna obubonero bubiri Swaibu Abdul Nuru n'afuna obubonero butaano Hassan Ibrahim asome Qasas n'amalayo obubonero bonna 10 mwebale nnyo mwebalire ddala ate katugendeko era ow'omumbejja atubuulire wetuli kubanga kyetaagisa nnyo omuntu ono naddala ku sayidi awo amanye nti kati ndibwe nti kanneepikire ate bino bibiri tulina kugendayo wamumbejja mulimu ekibuuzo ekizze nga babuuza abantu aboononefu bizzemu bibiri abali bagenda okumenya Kaaba Aburaha n'enjovu ze olusenyi olwo oluli wakati wa Arafa ne Muzidalifa era bagenda okukola emikolo egya hijja baluyitamu olubeerera tosobola kulumisinga then nemujjamu n'ekifo ekirala omwafiira abaali bakola ebikola by'obufumbo bumu waliwo ku mulembe gwa nabbi Luutu alaihi salaamu kati wo waliwo ennyanja kyalo nsi namba yagifula si kubanga jjukira nti si tebanga leeke kuntu gwe gunene nnyo ddala kibayita si ate nga n'okukekka nnyo deepest in the world deepest
Okay, ngakati nga njagala gendako mu bubaka bw'abakadde baffe asome Imam katono nnyo lwaki wakati wa Arafaawo ne muzira lwaki abantu bayitawo kasaayiriro badduka buddusi bisimu Mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwe yali ava mu hijja ye emu gye yakola bwe yatuukawo n'abagamba buli ma sprinting ensolo ye naye okusooka ye tabagambye ensonga yabagamba buli omu avuge gwe motoka gwe linnyo speed meter egweeyo ne bakikola bamala ofulumamu ne badda ebweru w'ekifo ekyo n'ababuulira nti awo Aburaha n'enjovu ze ebali bazze okumenya Kaaba Allah ge bakolerako era nabagamba bwe mbanga muyitangawo kasaayiriro kubanga si kulwanga obusungu bwafikira bubawuuta kati okuva ku olwo nekibeera mu sunna z'eddiini yaffe ey'Obusiraamu bwe tuba tuyita mu lusenyi olwo tusaayiriramu naye era oluusi abamu babakoowo nga bebasinatulo tamanyi na biriwo olwa emikolo gya hijja nga gibakubye teri atuukawo nga tannakoowa mba muludde nga musula mu malungu mwafuka basika butu musula mutambula kati abamu tebamanyi nakumanya naye kiba kyavunaanyizibwa instructor wammwe obabuulira. Katugendeko ate mu bubaka bw'abakadde baffe eri ndowooza nga omubeje naawe weeteekate oweeteekeseteese kasooke ndowooza engineer anasooke kale sooka tweyanzege mwenna bali ku YouTube channel yaffe ate nabakugendayo ke kaseera ogendeyo eyitibwa Pearl FM Islamic Channel. Waliwo abadde bagamba bannaye tuba tubanoonyeza eri mwebale kubanga kwemuli mutumbudde ate era nga mutuwoota buliro ku Islamic Channel. Ate nabakugendayo gendayo kati tuli live. Tulina abasitanyi bali bana okuli Abdallah Regan Mugwanya okuva e Buddo, Ayas Musa Nsereko okuva e Kawempe, Shuaib Abdul Nur Sentajja okuva e Masaka, Wandera Hassan okuva ku Nkoba Islamic e Bwaise. Mu Qur'ani Abdallah Regan Mugwanya yafunyewo obubonero 5, ebibuuzo bye 2 byaganye wabula n'alonda emirundi 2. Nabeera n'obubonero 9. Ngambye Qur'ani alina obubonero 5, ebibuuzo 2 byaganye wabula alonze emirundi 2 n'aba n'obubonero 9. Ayas Musa Nsereko okuva e Kawempe mu Qur'ani afunye obubonero 2, ebibuuzo bye 2 yatuuseeko kimu n'alonda emirundi 2 n'abeera nga alina obubonero 11. Obubonero 2 mu Qur'an, obubonero 5 obw'ebibuuzo 2, ekimu ne kigaana n'alonda emirundi 2, bwe bubonero 11. Ne tujja ku omwami Shuaib Abdul Nur Sentajja okuva e Masaka, ebibuuzo bye 2 byonna yabiyise talina kyalonze. Mu Qur'an yafunye obubonero 5 n'abeera omugatte nga alina obubonero 15. Wandera Hassan okuva ku Nkoba Islamic e Bwaise mu Qur'an yafunye obubonero 10, ebibuuzo 2 yatuuseeko kimu talina kye yalonze n'abeera nga omugatte alina obubonero 15. Abdallah Regan Mugwanya okuva e Buddo obubonero 9, Ayas Musa Nsereko okuva e Kawempe obubonero 11, Shuaib Abdul Nur Sentajja okuva e Masaka obubonero 15, wabula ate ne Wandera Hassan okuva ku Nkoba Islamic obubonero 15. Kale katugendeko mu bubaka bw'abakadde baffe temuvaawo tukomawo. Oli wakati mu nsitaano y'obumanyi ensitaano y'obumanyi ewagiddwa omwana mugulira obugi bwa anti-porridge obugenda okuzimba omubiri gwe okumuwa amaanyi afuuke mwana mugimu. Omwana bw'anywa obugi bwa anti-porridge asaka omubiri ate talumwalumwa njala. Balina obugi obw'ensujju, obw'amatooke, obw'akawunga ka muwogo, obw'akasooli, obw'obulo, obwa soya na buli kika kya bugi kyonna obuzimba omubiri kw'ossa n'okulwanyisa endwadde. Kati oyina omwana eyalumbibwa obulwadde yaziŋŋama, kaana katono tekeeyagaza. Ekyokuddamu ye anti-porridge. Bwe yeetaza obugi bwabwe basange ku Bombo Road ku Aisha Kasule Supermarket okulina na Abe Clinic, oba obakubireko ku 0785 48 26 74 oba ku 0705 10 83. ensitaano y'obumanyi
naye kashendwa mazima ddala ku ssente zange ze nkutaddemu naye n'ojjosoma bino sigala ewaka tugira tunoga emmwanyi gw'olimanya ensi gy'eri kutwala. Toyonoonera mwana wo biseera bya mu maaso nga Sisa Islamic Primary School weeriri lisangibwa Sisa ku luguudo lw'Entebbe liri ku musingi gwa busiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa ly'abawala n'abalenzi liva ku nasale paka P7 ente y'abaana nnungi nga ne security eri gguluggulo okutuukayo gwava e Kampala oviira mu Kitende n'okwata ku lidde Sisa ate gwava Entebbe oviira mu Kisubi Kawuku n'okwata ku lidde Nakawuka. Kati wandiisa omwana wo leero ng'ebifo tebinnaggwaawo okumanya ebisingawo kubira headmaster ku 0754616215 oba ku 07848956. Sisa Islamic Nasaland Primary School esisa ku luguudo lw'Entebbe. Dennis ngoyambukira ku misinde gya yiri mu by'emirimu. Emisinde kunyambukira tegireeta gyokka. Nasalawo okufaayo ku kyendi ne kyenjagala okuba gye bulijja. Nemalirira kukozesanga ebisingayo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic okukuuma engoye zange nga zitemagana okukamala n'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna. Wow! Kyamazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi. Weeyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga. Omuzadde tukwanjulira Broadway High School Kawempe essomero erivuddeyo okubangulira omwana wo ku musingi omunywevu mu byenjigiriza mu ddiini okukusa n'ebyensi. Essomero lya secondary ery'omulembe eritwala abaana abawala n'abalenzi nga lirina buli kimu omuyizi n'omuzadde kye bandyetaaze: library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo era ekigazi obulungi nga n'okukituukako kyangu nnyo. Tulina UNEB center namba zombi O-level ne A-level era nga performance yaffe yesinga. Jjukira nti Broadway High School Kawempe essomero lya Kisiraamu naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa. Kutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku 5 era nga owetera ku benzina petrol station. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 7 noti 3 97 54 16 ne noti 392 noti 17 74 Broadway High School amagezi bugagga. Esaawa zigenda kuwera 9 ez'olweggulo. Time check ekuleeteddwa Kira Junior School erisangibwa ku Mamerito Road mu Kito Ekira. Essomero lya Kisulo n'eri abava ewaka lisomesa amasomo gonna n'eddiini. Tuwandiika abayizi okuva ku baby class okutuuka ku P6. Tulina buli kimu ekifuula omwana wo w'omugaso eri eggwanga. Kuba ku 0752 65 37 31 oba 0771 82 78 71. Kira Junior School Kito, in pursuit of faith and wisdom. Oli wakati mu nsitaano y'obumanyi. Ensitaano y'obumanyi. Mbakulisizaayo nnyo mu bulango bw'abakadde baffe mwebale kutugumiikirizaako tumale okutuusa obubaka bw'abakadde baffe. Ensitaano y'omumanyi 26 kakongoliro. Kyenjagala obategeeza bano be tusiitaanya nti tutwalako babiri. Kakati bwe munaabanga waliwo okusibagana tugenda bugenzi mu penalty tetubongera mu ddakiika 15 tugenda bugenzi mu kannya tulabe nti tutwalako abantu babiri inshallah. Twongera okwebaza abatuteekamu ssente mu nsitaano y'omumanyi 26 aba anti-porridge bannange abasiibye abagenda okusiibulukuka. Anti-porridge ye ansa. Tokkiriza kusiibulukukira ku bintu ebigenda okuleetera obuzibu kuzimbya mbuto nakukaabya. Bagamba nti balina gwe bakola mu buwunga nga Istapo nga buno oteeka mu mazzi agokya n'onywa just awo wennyini ate nga bakuleetedde obuugi obw'abaana abatagejja, abasiiwuufu, abatalina appetite, abanafu mu mubiri. Buno nno bukoleddwa mu mata, ensujju, kasooli, matooke n'ebibala ebirala. Basangibwa Wandegya Bombo Road nga wakaba ku bitaala gwe naava ku sayidi yo
mu kibuga nawuli ava eri ebwayise oba oyingira bwoti ku bitaala awo we basangibwa. Njagala okutegeeza nti antiporage tebulumya njala ate nga buwooma era bulinamu ekiriisa. Kankuwe essimu ate webakubireko omanye ebisingawo eri 0705 10 8 oba 0780 1352 nga wali wamu n'aba Prestige Margarine Siaje ow'omulembe lwasiika ku migaati alimu 23 Tomondi genda mu supermarket ekuli okumpi oba edduuka erikuli okumpi omufuna abasuubuzi mugende mu Chapa General Enterprises wali mu Kikuupo Zinambusa Arcade awo wennyini ojja okumusanga Haji Rashid Senyonga. Kale mu abagenda mu mikolo Prestige Margarine ate mumwerabira ate nga Baliki Spices gwena ayagala ebirungo ebiwomesa byofumba ate nga bikuyambako okukola eddagala wekwate Baliki Spices tojja kwejjusa bano nno balina ebirungo nga mixed spices nga bino birungi nnyo mu kukola emigaati kekisi daddies donuts n'amandaazi. Mixed spices tebikuyamba okuzitoya byofumba bikuwa akawowo akalungi ennyo nnyo ate nga bikuuma n'obutonooneka. Kale Baliki Spices balina neti masala pilau masala mchuzi mix okra sauce ne okra tea beef masala chicken masala fish masala n'ebirala bingi nnyo ate ng'ekirungi byakakasibwa ekitongole kya UNBS. Basangibwa nno wano bweyogerere buto emabega wa Nalia SS bali ku simu eri 0740 94 oba 0786227214. Bano nno betusiitaanya balemedde ku sujudu bali ku sujudu tebamanyi nti tutuuse ku rawundi esembayo buli omu akyali. Kale muve mu dduwa enamba emu otuuke wano kyensuubira nti Allah akkiriza kubanga ne bw'oyogera ebitono Allah abiwulira. Yogera erinnya n'ennamba nga nkuwa bisembayo. Abdallah Regan Mugwanya viridde buddo namba emu. Namba emu ani? Abdallah Regan Mugwanya viridde buddo Masjid Salam namba emu. Kale munnange mu nsi muno mulimu ebifo by'omujjana kale bituwe tuweeyo bibiri kale. Saba kunziramu ku kibuuzo. Mu nsi muno mulimu ebifo by'omujjana tuweeyo bibiri. Awantu we basomera irimu kyekimu ekyokubiri wakati wa mimbari ya Nabi sallallahu alaihi wasallam muzikiti gwe Madina ne nyumba ye. Obonero ebifo basomera irimu niryabude ye Madina wakati wa nyumba ya Nabi ne mimbari sallallahu alaihi wasallam. Obonero butano. Kale tweyanzege ensaba na kino kiwuute buva. Obusiraamu butukubiriza okuyigiriza abaana ensonga ziwerako tuweeyo bbiri z'omanyi. Obusiraamu butukubiriza okuyigiriza abaana ensonga eziwerako. Esookera ddala butuyigiriza okubeera nga tubasomesa eddiini. Ensonga ey'okubiri esooka tekulabonne kubanga gyonna oba okigasi. Sakunziramu ku kibuuzo. Eddiini kigazi. Mmuddiramu ekibuuzo. Ekibuuzo ekibadde kigamba nti obusiraamu butukubiriza okuyigiriza abaana ensonga eziwerako gwe tuweeyo bbiri. Ensonga esooka tukubirizibwa okubeera nga tuyigiriza abaana okubeera nga tebagattako Allah nga omulongoofu Lukumaani bwe yakubiriza abaana be yagamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tushrik billah. Ensonga ey'okubiri butukubiriza okubeera nga tubayigiriza okukola okubeera nga babeere bakozi. Ndera nakusabye ebbiri lazima ziwedde ezo. Nedda talina bubonero.
n'ekyo kikumezze akuddiridde Ayas Musansireko namba 2. Obusiraamu tukubiriza okwegiriza abaana baffe okubayigiriza Allah waabwe okubayigiriza Allah we wali okumusomesa okutya Allah Stedi kiki batuwa omulala kale yingirawo amanya Hassan Ibrahim Wandera kuva ku Nkoba Islamic namba 4. Omusiraamu omuzadde ndayina kyateekeddwa okuyingiza mu mwana we ng'alimu nakyaringa okusooka okumuyingizaamu aqida nga rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bwe yatuma Maadhi Yaman namugamba nti no innaka satati qauman ahla alkitab faidha jitahum fatulubu minhum ila an yashhadu an la ilaha illa Allah. Kati omwana olina okusooka okumuyingizaamu aqida, omala okumuyingizaamu aqida n'omutandiisa n'esswala mu mbeera ey'okumubuuza. Webale mutatuswaza akategedde akokusatu gyakajje asimbuliza era osimbuliza ng'omumbejja bwagambye noni yasimbuliza yadde ayina akawondokamu akatuufu akaakire noni akoogedde akokubiri kamuzalidde leenya ate nga kyabadde eki kyabadde alina kimalayo kubanga twamusabye bibiri aha oli namba Ayas Musansireko namba 2 Ayas tuweeyo erinnya ly'esswala just emu yokka muza sunna nga nabbi teyagirekanga egi sallallahu alaihi wasallam salati duha kubanga tetugenda kironda tobozeewo tetugenda muwayo mukisa mulagongera tetusobola okulonda tulonde ani akuddiridde oli namba mmeka kale yingira namba 3 amanya Shuaib Abdunur Sentajja okuva e Masaka sunna eswala ya sunna mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam jataleka salatul Eid batuwa omulala amanya Hassan Ibrahim Wandera okuva ku Nkoba Islamic swala ya sunna nabbi jatalekayo salatul witri baada salatul isha. bamuwa obubonero webale mutatuswaza nayogedde idi netumuwe bonna bafune buli omu afune kamukamu bubiri kubanga idi terina yamusuwa waliwo yamuyitako ndi ku namba 2 Ayas Musansireko kati tuweeyo erinnya ly'omukyala Allah gwe yayogerako mu Qur'an naye ng'amannya ge gasirikiddwa mu Qur'an. Allah yamwogerako omukyala yali Mama Aisha radiyallahu anha. tubuulire katundu kyako we yali nga amudifeedinga olw'okumuteekako nti akoze leeta akatundu ebibuuzo ebisangawo bityo oteekeddwa okusimbuliza bamulonde oli namba 2 kale namba 3 yingirawo 3 addawanise badde awanise tali shuwa kano kalaba kano amanya Shuaib Abdunur Sentajja amateeka tagamanyi okuva e Masaka yakola agage wano omukyala oyo yali mukyala wa Firawuna alayhi laana webayitanga Asiya. simbuliza noli ayogedde Aisha nesimbuliza yaketuwa akatundu kaluwako
alhamdulillah oba yinkana budu ne yinkana style oba ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl oba kutiba alaykum siyam je tuliko barko mulala nambe mwayingiddeyo kubanga tusse tukka omukyalo oyo yayitibwa Ummu Jamilu mukyala wa Bilahabi nga aya bwegamba nti wamuraatu hammalat webalire ddala Ummu Jamila wamuraatuhu hammalat alhatab fi jidiha habilun min masad ani gwendi naye Shuaib Abdul Sentajja okuva e Masaka kati Masaka musomoka mukyere kakati Lwera edda lwalinga Lwera nga era beewaana nti ŋŋendako mpola nasomoka Lwera naye kati kale tuweeyo erinnya ly'esswala mu za sunna ezimu kuzisinga ebbeeyi zonna za bbeeyi naye twagala ezisinga esswala eyo bagiyita salatu tahajjud esibuge nti wa min allayli fatahajjad bihi nafilatan lak ofuna bulino mukaaga wadde butaano era bakubidde mu ngalo nti weebale nnyo ekyo kimeze kansabe Allah nakino ofune obuvumo okimegge kale tuweeyo erinnya ly'omukyala Allah gwe yayogerako mu Qur'ani naye nga amannya ge Allah agasirikidde omukyala oyo ayitibwa Asiya mukyala wa Firauna alayhi laana awo lwatuuka aya sijekakasa bulungi naye nga egamba kasita wano tulina aya oba tulina kyotuwa ne bwosoma obusomi aya nolwatubulira linnya lya mukyala tujja kuba tusegedde naye bweyogera amanya g'omukyala nga tusomye aya oba tukola bubonero wangi aya weri kale gireete nga sunna kujjayo yamwogerako ng'agamba baada audhu billahi min shaitani rajim وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون mubonero bwe mukaaga wayi okijje wala enengalo zituyanye webale nnyo webalire zituyanye amazzi kakati gwenjogera naye yaani manyi tuti amannya olina ogaddamu tetuyinza kukwata amannya ga Allah aga nabbi n'agago gatubeere mu bwongo muteweeta ndowooza amanya Hassan Ibrahim Wandera okuva ku nkoba Islamic Hassan tuweeyo erinnya ly'esswala emu mu za sunna nga nabbi teyagirekanga baddemuko ku kibuuzo tuweeyo erinnya ly'esswala emu yokka nga nabbi teyagirekanga nga swala ya sunna engera farala yalina zisaale Salatul layl kubanga omuntu Salatul layl ya Allah watugamba mu Qur'an qumil layla illa qalila hati kati layli ni tahajjudi bajogedde wali tedda Salatul witri anti kati yasazeewo zinkasukire paka inaga nti yeeyo bwenganye agamba witiri swala yakiro era nayo Salatul layl witiri tahajjud eriemu amanya ganjawulo netarawiya yonna byemu eyo kati yasazeewo zinkasukire paka inaga nti yeeyo tuweeyo erinnya ly'esswala muza sunna nga nabbi teyagirekanga kale tewaliwo sunna qabla alfajiri gatandaba kusala salatu subuh ekyo kituufu naye mubadde obudde bungi nnyo kyesikanye nakyo anti kakati twandibadde tumugjeyo naye kasa twamuleseeko nakyogererawo tuba tumuwa manyi tuyinza okudda mubintu netufukutuka emisinde nga twakamuwa nze sigaba nze mpa bibuuzo nze sigaba mpa bibuuzo ate omumbejja naye aluddewo
anti kati okulawo obudde bwadde bwawedde kuli no imaamu ngenda kale kamudifending embwendi togambye ani amulonda toyise nalowooza kyalina omukisa yogedde ansa bbiri nga nfu ezo zinayogera nenjigoba nagigobye nanyigako endala mu bwangu nnyo nga mayinga anti ye naye nenjigoba kubanga yadde ayogedde yemu layiri nasoma ne ayo mina qumi layila nayita witiri kumbi witiri eri ate talawiya layiri tahajjudi witiri iswala eryemu ekyusa mannya okusinzira wegitadde era okimaze nokinyonyola ekyo nalyoka akubawo kino kakati era ebyo bibaawo omuntu okulangirira ate nalangiramu n'omulala ekyo si kipya kasobeera nga obadde towezezza bubonero nga waliwo akusinze nga waliwo kibatetegerezza n'olwekyo obubonero tebabukuwadde omulamuzi takuwadde bubonero kitegedde ate omulamuzi yaddamu n'abala kasitaddamu n'aga nti kino kiyitewo kyekiyitawo kale teeka enniyoddeyo ate bawanise emikono ate ekyo baba tebakironda baba tebakironda wabula nkuwa ekisembayo insha allah nsaba allah kinakikusobozese wamma mu butuufu sahabani gwani Hassan Ibrahim Wandera Hassan Ibrahim Wandera kiki kyojjukira ku mukyala yayitibwanga Khansa omukyala ayitibwa Khansa Lamulonde akudiridani amanya Shuaib Abdul Nur Sentajja okuva e Masaka omukyala Khanisa'u kyetumujjukirako mu busiraamu omukyala yasiramuka n'asindika abaana be 5 mu lutalo ne bafiirayo lwako obubonero muzira w'obusiraamu kale tuweyanziza nnyo naye ayongerangako ekimu ku bintu kuba nti ajjukirwa nnyo kyekyo bwe yatula shahada abaana be bonna abalenzi yabaweereza mu lutalo nga bwe lusoose naye bonna tebadda kati embaga yaliwo tyani agenda omubiikira nga buli omu amutya kubanga ojja mubiikira pressure mukube kizitowa nnyo bonna abaana bange 5 yalina 5 atubona kati paka oli yagaa nti tunasula kuwolo nzija mubiikira bwe batuka ne bamugaa nti ne bamubiikira n'abuuka enswa n'akuba takibiira ne bagaa nti wayi oba awulidde bubi ddamu omugambe gaa nti maama tukugambye nti abaana bo bonna bafiiriddeyo mu lutalo tenkitegedde nkaati osanyuse musanyusi mufo kyokweyali nti bagenda kumpolereza nfuna ejjana bagenda kumpolereza nfuna ejjana ekyo ekimufuula ate omuzira kubanga bano bo bali batidde nnyo nga gwe batidde ate ye mugumu nobasinga era nga batidde n'omubiikira kyokka kyabajja enviri ku mutwe bwe baabika ate results baalaba ndala n'okutuka okulowooza nti weyandibanga awulidde bubi tafuddeeyo gwati bamugaya banaye bonna bafidde mu lutalo abuuka nswa abuuka masejjere ga nti ankitegedde bulungi ekyo Khansa al Ansariya radiyallahu anha nawandiikibwa mu bazira ab'obusiraamu kakati lwakuba tubadde tumaze okumuwa Khansa ono asigalawo radiyallahu anha tetukiteekako nze nkyaddeko waba yeri teyakitaddeko byabaka majja mubuuza tuweerezezza nnyo obubone babukuwadde totya teweeraliikirira alabadde akkakanye paka wansi naye nga nti waayise mukutula twongera okubeebaza nti bannange mwebali nnyo mwebali okubanga tutambulidde wamu mu nsiitaano y'omwaka guno ate era ne twongera okwebaza bakadde baffe abatuteereddemu ssente mu puroguramu eno okulaba nga ebatuukako ey'ensiitaano y'omumanyi 226 aba anti-porridge bannange birumya ddala basiibi bannange
munywe kubanga mulimu ebiriisa bingi nnyo ate nga talina side effect. Gwe kyoba okola genda wano ewandege ya Bombo Road nga wakava ku bitaala era ojja kubanga obafuna bulungi nnyo. Kankongera essimu yaabwe okolaganeko nabo eri 07051088 oba 07801352 nga waliwo mu Prestige Majalini Siaji omulembe asiigibwa ku migaati alimu ebirisa tomondi genda mu supermarket ekuli okumpi abadduuka eri kuli okumpi omuntu abasuubuzi mugende mu Chapa General Enterprise wali mu Kikovo zinda Musakedi awenyine Haji Rashid Senyonga swaba abeererawo ddala. Kakati kambawe omukisa kubanga bwe bamala okuwa obubonero oyinza okwerabira okutumira maamawo ate n'otumiramu muntu mulala nnyo n'omuyita maamawo n'olwekyo musooke mutumire balyoke babakutule inshallah. Tumira muntu babiri ekirungi nti mukyali bavubuka temulina nnyo nti mulina abakyala abasukka ku abakyala simanyi. Okay, kale. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullah. Amanya Abdallah Rigani Mugwanya kuva e Buddo namba emu. Ntumirako ku basaaze ba Masjidi Salam bonna. Assalamu alaikum. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullah. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Yasi Musansereko tumirako ku muganda wange Habiba Musubika Habiba netumirako ku basaazi ba Masjidi Mai Kawempe mu Bigari. Okay, webale nnyo webali eddala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Manya Shuaib Abdul Nur Sentajja okuva Masaka. Okusookera ddala ntumirako maama wange Nasuru Rahma ali Masaka Kinoni n'okubiri nentumirako atukulira ku mulimu Shekati Nasiwa Hajara. Assalamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salaam warahmatullahi. Omukyala yabakulira. Kale. Amanya Hassan Ibrahim Wandera tumirako bayizi bannage bonna ku Nkoba Islamic Senior Secondary School kabwe wabo nentumirako ne taata Kawempe Sheikh Ibrahim Habibu Wandera. Okay, mwebale nnyo mwebali eddala. Kakati omumbejja agenda kukola emirimu giringa ng'esatu. Ogusooka agenda kutubuulira liza singa bwe zibadde then atubuulire bwe tunaaba nabyo ekiro tujja kubanga era ensiitaano tuddamu okusiitaanya abantu ate ekirungi bintu abo baba bamaze okusiibulukuka kale tebatumenya nnyo nga bano n'olwekyo ate otubuulire n'enkya baani etusuubira. Okay, tuenza tweyanzege mwenna abatugoberedde ku YouTube channel yaffe ya Islamic Channel n'enkya mukola muto n'ekiro bwe mweto bwe mukola tweyanza nnyo tweyanzege bali ku 139 tweyanza nnyo namwe tweyanzege. Tubale n'abasiitaanyi leero bana okuli Abdallah Regan Mugwanya okuva e Buddo, Ayas Musa Nsereko okuva e Kawempe, Shuaib Abdul Nur Sentajja okuva e Masaka, Wandera Hassan okuva ku Nkoba Islamic. Bino ebivudde mu round number 2. Abdallah Regan Mugwanya mu round number 2 ebibuuzo byamubuuziddwa 2 yayiseeko ekibuuzo kimu kyokka n'alondayo omulundi gumu n'asimbuliza n'abeera ng'alina obubonero 3 obw'okulonda n'obubonero 5 obw'ekibuuzo ekimu n'abeera nga wafunyewo obubonero 8. Omunaana bw'okukata ku mwendo ogwasoose aba n'obubonero 17 omugatte. Ayas Musa Nsereko okuva e Kawempe around ey'okubiri ebibuuzo byaganye byombi talina kye yalonze n'asigaza obubonero 11 nga bwe yafunye mu round yasoose. Shuaib Abdul Nur Sentajja okuva e Masaka round ey'okubiri ebibuuzo bye 2 byonna yabituuse ng'ekimu yakifunyemu obubonero 6 wabula yalonzeeyo omulundi gumu n'afuna obubonero 2 n'abeeraawo ng'alinawo obubonero 10 abaddewo n'obubonero 15 bw'obugatta ku 15 bwe yasoose okufuna aba n'obubonero 3. Wandera Hassan okuva ku Nkoba Islamic round ey'okubiri ebibuuzo bye 2 byonna biganye wabula ate tuli mu studio balanga ebivudde byemufunye wabula ate yalonze emirundi 2 n'abeera nga yafunyewo awamu obubonero 2 awamu obubonero 3 n'abeera nga alina obubonero 20. Nziramu
Abdallah Regan Mugwanya obubonero 17 mu round ey'okubiri. Ayas Musa Nsereko okuva Kawempe obubonero 11. Obubonero 11 omugatte. Shuaib Abdul Nur Center Joe okuva Masaka obubonero 3 omugatte. Awandera Hassan okuva ku Nkoba Islamic obubonero 2 omugatte. Abayiseeko tulinako babiri bokka okuli Shuaib Abdul Nur Center Joe okuva Masaka n'obubonero 3 ne Wandera Hassan Nkoba okuva ku Nkoba Islamic n'obubonero 20. Bebano betusuubira mu nsitano y'ekiro eky'olunaku olwaleero. Tulinako Kawuma Hatim okuva Naluvule, tubeerako Mutebi Abdul Ghani okuva Kanyanya, Hassani Wasa Sulaimani okuva Ekagoma, Sekalema Sudaisi okuva Bulenga. Abo betusuubira olunaku olwaleero ekiro. Betusuubira olunaku olw'enkya tugenda kubeerako ne Makeba Abdul Hamid okuva ku Bilali Bwayise, Lukongwa Murushid okuva Wakiso, Kairat Swale okuva Namungona ne Yunus Kisame okuva Mutongo. Ndowooza nsomeko ab'emisana ab'ekiro mbalike ab'enkya. Okay, bwetyo tubadde mu nsitano y'omumanyi. Ano y'obumanyi ekutuusibwako